Police olunaku lwaleero efundikidde emikolo gyayo egy'okujaguza emyaka 19 bukya batandika okukola emirimu. Guno gwe mulundi ogwokusatu nga poliisi ejaguza emikolo gino era nga bamaze wiiki nnamba mu bitundu bya Wakiso ne Nansana nga bagumya abatuuze olw'ettemu eribaddewo eriviiriddeko abakyala 23 okuttibwa mu ntiisa. Omumyuka wa President Edward Kiwanuka Ssekandi yakiikiridde President Museveni era ayaniriziddwa abakulu okuva mu bitongole by'ebyokwerinda. Wabaddewo okukumba nga kw'otadde n'omwoleso gw'ebitongole bya poliisi eby'enjawulo ebiyambako mu kukuuma eddembe. The police, welfare and protection department is at the front line developing plans and programs aimed at improving and elevating conditions of personnel. Mu kwogera kwe Ssaabaduumizi wa poliisi General Kale Kaihura agumizza abantu okuva mu bitundu bya Wakiso naddala Katabi ne Nansana nga bagenda okukola buli kimu ekisoboka okukwata abenyigidde mu kutta abakazi mu bitundu bino. Batiisatiisa kubanga gavumenti weeri n'ekizibu ekyayingira wano tugenda kukimala nga twegase nammwe. Ono era ategeezezza nga poliisi bw'eri mu kukolera awamu n'abakuumaddembe mu bitongole ebirala okunogera ekizibu kino eddagala. All of us as security agencies, the military, the prison, the intelligence services, we are resolved to end criminality. Yamyuka President ng'asoma omubaka wa mukama we asiimye ekya poliisi okukolera awamu n'abantu okukuuma eddembe. Specific problems to be targeted include drug abuse, prostitution, witchcraft, alcoholism, youth unemployment, and other related problems. Suhail Mugabi, NTV.